abaana batandika ebyekisiru nga bakyali bato abamu abaana ate ekirala basirika okimanyi tina abaana babeera n'ebyama. My daughter is 7 years, my son is 5 years, naye balina ebyama. Mbuuza batya bawummula dda naye nali ndi awo nga banga mami tukunyumize juzi mu December mami tukunyumize ka story konze togenda nyiga konze nenda sigenda nyiga nga lwaki nyiga nga ate sikimanyi. These kids know nti kino mwekyogera mami asobola onyiga kuba kibi. Mami togenda nyiga konze nenda sigenda nyiga nangamba bakwata gundi ne gundi nga bali mutoye bakola bya kisiru naye ngumanya abaana bwe benkana be bakwata omwali mu middle class mali mu top class ne babuuza nga bakola bya kisiru kinene fula fala esiru bye biriwa biki kumwana atandika okuŋŋamba ne banterawo ka story nga bwe kaali era batica ne babakwata ne babakuba kibooko era batica ne bagamba nti tetulina firimu tulina katuuni okitegeera. Nze someone was calling my daughter ali 7 years as I have told you abadde mu top class ageze mu P1 naye omwana yajja nangamba mami nze bino mbikooye konze ki okimanyi kino gundi mami abeera nkwatako nga ngamba kina mu beautiful ne mugamba ali mu kirasi ng'omwana mugamba ebintu ebyo ali mu middle class ng'oli ali mu top abana sugar mami naye lwakuba omanyi wekyava ogamba otya omulabi waffe omulungi webale nnyo yonna yonna gy'osinzira okuba ng'ochuzinga Brown Skin Events. Thank you so much. Amanya gange nze Nambazula Nahid atudde mu Mono Show, real life, real people. Nga bulijjo komyewo ne Madam Fiona about different issues. Naye leero tuli ku nsonga ya bulamu obw'abaana abawala abasinga. Abaana abawala abamu bye mukola bye muyiseemu nga mukula, it has really held you accountable when you grow up oba when you've grown up nga mukuze. Ne mutandika okubeera eno nga mulina ebizibu bye musanga naye nga temwogera, you don't say what core cause is. Naye nga ensonga zaava eri mu kwedagajjalira mu bulamu obwo ng'olowooza otaasa situation. Ate era okutwaliza awamu ku mulamu ogwo gwennyini kansooke nkupoozinge. Neebaze mwenna bambi abalaba ebintu byaffe ne mukomentinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsonga lwaki nzikakanyeko nti ensonga gye ntadde mu ddiiyo ya nnakumukko eruma eri omuntu azadde ku mwana, eri omuntu alina muganda ye nga muwala, eri omuntu eyali alabeko ku muntu anoonya omwana ng'amunoonyezza nga ne wemwogera bugezi ku mwana ye awulira ayagala kaaba. You know how it feels. So ndi ne Madam Fiona njagala bawekusaidiye naye ffenna tuli baana bawala. Fiona oyanjuleko eri abantu amannya go gonna awo walire. Abalaya Brown Skin Event tubandiza nnyo nate era ku show yaffe twayanza nnyo tulaba. Amanya nze batamuliza Fiona, ndi maama w'abaana babiri, Mama Prince ne Princess. Okusinziira ku content gwe nalabye, ninawe nalabye account emu nga omukyala awa information ku biki ebigenda mu maaso mu masomero mu baana abawala ng'agamba nti baggyeemu embuto using weird objects. Mpulira ne wembirowoozako omutwe gunnuma already gunnuma naye kale gweyongera nti omuntu akwata hanga. Nze noonyawo ekyahanga noonyawo enkigattira kikyambuze osanga balina scientific okulira ekyahanga naye ebintu nga simanya n'ofumba omwenge ne gwesera. Actually ekigendererwamu byonna kuba kuggyamu mbuto. Naye nze nga nze omundaba okusinga okwedamaginga kubanga bannange wafuna otya courage enywa ebintu by'omanyi kibanga kufumba asidi n'omunywa ng'olwedde omanyi ayokya before ayokya nga tonnamufumba ate n'omufumba process n'ogitabula buto.
ne mutakomu okwo omanyi oyina onywedde ebintu ebitategeerekeka for the sake of kufuna kugyamu ombuto and what have you. Naye nga honestly nze mu kulaba kwange alyesonyiye oba alesse ekikolwa ekireetawo embeera eno aba asinga. Tetwaligambe nti omwana omuwala tebamubuuliridde kimala. Ababuuliridde babuuliridde bannange. Naye ssebo ggwe n'otalowooza gwakubiri gusooka ne bakusonsekamu ekintu nti bajjamu lubuto ne bakusonsekamu eccupa. Naye mmwe eccupa mbojjamu lubuto. Naye bannange abawala mwevuddemu nnyo. N'olemwa n'ogenda mu ddwaliro kale bannaaye. Anyway kale tuli mu situation nti omwana ali mu ssomero ate atalina wagamba ati ngenda mu ddwaliro. Ne kati n'ekirala omwana wafuna amagezi agatoloka. Omwana w'essomero asekisa aba amugjawo okufuna olubuto. Naawe sha. Abaana babikola mu ndanke. Kati kitegeeza bw'aba atolose. They have boyfriends. Era I was once in high school sijja denying I had a boyfriend. Naye ebyaffe tebyalimu ebyo. Nze sina boyfriend. Tebyalimu. Nze nali sina boyfriend. Naye ate abaana twabalabanga ku ssomero nga babakutte balimu ebyo. Temwalimu bya sexy. Temwalimu bintu ebyo biri bya kikulu. And I thank God kuba kati bwe nkuze ne ngamba kati olaba nahiya abawala abaana abamu bagenda ku ssomero ne babeera so desperate kina baba mu ddalu and they even don't know what's coming. Kati tuwezi n'abawala balina eddalu tebatera funa mbuto. Naye bano abawala bali humble, silent majority. Nze nkubuulira amazima abawala balina eddalu ku ssomero nga they are so stubborn. Tebabeera naye wali osomyeko bumanyi. Ate nze nali ntanye emiwunyo. Tebatera abaana b'eddalu bo tebabakwatanga na bakwata. Naye ono ali silent. Naye bano mulungi mukaka mu musirifu. Bo basoma mu listi z'abakapoli abakapoli nze mu ssomero. Ne bagenda okugoba. Ogamba bannange. Kale kyembadde ngamba olaba nahiya abaana abamu bali so desperate wabweru. Omwana agenda ku ssomero oboolyawo nga omuzadde talina kimala omuwa pocket money. Kati olw'okuba talina kimala n'afuna mikwano gy'abawala ng'ate bo balina nnyo. Then ekireetera omuwala ono okubeera nga yeegomba bya banne. Ne bamugamba bino ffe n'olowooza abazadde be babituwa si be babituwa. Naffe nno nze olaba nyina boyfriend. Ebyo manyi bikola ku campus. Ne secondary bikola ne primary bikola. Ate primary nga mugenzi wange. Omwana wa primary abeera mu primary. Ng'ayina boyfriend. I'm telling out of experience. Nali ni mu P5 nga waliwo omwana ali mu P7 ng'ayina boyfriend. Basoma anti kati era babakadde awo baleetera bano abato okwonooneka. Naye kati omwana omuto asoma. Lwaki mukaabya abazadde bammwe? Zadde n'abeera awo alowooza omwana yeekuumye, omwana alina empisa naye ng'olyeyo wakankulamu mbuto. Lubuto ku lubuto. Tukanyala bawana eno tugamba nahiya muwala muto tannafumbirwa kumbe. Talina mwana, kumbe abaana basula mutoyi. Nalwo nga mutukaabira bwe munoonya baana. Abamu banoonya baana kubanga baba babasuula. Abaana abawala mulekerawo okujjamu embuto. Naye gwe risiki nti naawe essaawa yonna osobola okufa. Naye kati kambuuze. Nzijukidde gye waliwo ssomero lye nasomeramu, I won't mention it was O level. Naye nawulira cause me I used not to be so much in bintu ebyo nga tomanya ng'owulira buwulize munno ng'anyumya. Tegundi twamusanze mu baketi twasanzemu omusaayi nga mungi. Kati twalina toilet zino ez'ekinyo zimanyi si zino eza pit naye nga ekinya naye nga kya sink nga ogiflashinga nga erina bisteps. Mbune ku toilet nga waliyo omusaayi nga mungi biki era ogenda owulira bamuwadde kiyite ntya holiday agende waka bamujjanjabe. Naye nga ye yagambye metron ye mulwadde n'abeera muliri ne yeebeeza omubuliri nti ndi mulwadde.
naye nga abaana bala bagamba yajjeemu olubuto ng'abina ndooza byamira n'ekino kiddeeri ab'amasomero bannaye omwana ayagala akuumibwa ffe tetwatoloka no okukuumirwa tetugaanye okukuuma aliko abakuuma naye maama tetugaanye okukuuma ekiyinza babaana bayinza otoloka omwana ayinza okulimba ngenda sinatoloka mu baana bannaabwe bennyini yes mu baana bannaabwe n'abasomesa balidde abaana b'abendi naye kati nze mbadde ngamba ab'amasomero wano lwaki bateekawo schedule every month nga balina ocekinga embuto era amasomero agamu gakikola kati essomero kati abamu bazifuna wakati wa taamu nga bamukebera ayingira anti kati bakebera ng'ayingira taamu ebeeramu gundi 3 okebera olubuto tebiri so expensive if it's possible bakiteeke ku sacula beginner tests babateekako baleeta n'abannansi ne babafootola awo ebyenanze no nali nasimanyi kye bakola edda nga bafootola bati like ne babanyiga muneeno ne bakunyiga biki lwaki batugamba nga bakebera lubuto and era wenkuza wano that's another way of testing pregnancy omusawo ali professional yakikola akebera yasobola otegeera ati kati mulimu ekirimu abawala ennaku zino bali so desperate baagala nnyo ebintu ennaku zino eno obeera n'abawala bano naffe tuli bantu bakulu naye obeera n'omuwala nga mukwano go oba nga bakwano bo nga bakugamba obeera otya nga tolina boyfriend obeera otya nga tolina mwami okitegeera kati bakikuteeka mu bwongo naye n'oluwulira nga towera nga it's not normal n'owulira nga tolina omuntu ogamba kisiba nyinako ekizibu so abaana abamu babeera ku ssomero eyo ne bateekamu nze boyfriend wange n'alaba ku ssomero n'alaba nahiya boyfriend we yamugulidde breakfast kyokka ate ye talina okitegeera so abawala abamu ne balaba nga ne bakikola embeera oninga naye kati my school wanali ndeetingira ki nze sideetinganga nze nali sideetinga tezaali ssente sideetinganga nako sijjukira nti oba yali laavu kibani naye oba kyali ki sideetingangako oba musiru oba kufitinga mu society kufitinga mu society sideetingangako naye mu senior 3 third term kati nono kanze nkyebuuze oba nandeetingira ki bali mu senior 3 third term kati nga twalina omupiira ku ssomero naye nga omanyi nti ni mavirija ze bajja ku mupiira mumavirija abajja mwe mwajja eyankwana ng'ayise mu mukwano gwange gwe twali tusoma naye mulenzi kati yali brother w'oyo omwana kati omwana ajja ekiro ku ssomero nali mu kisulo mmanzikirira ogenda okumulaba omusangayo gy'ali balayambadde tica yanguba nga sinabana mutuukako tica yakkuba kyagamba ffe not doing here outside at this time ng'ate nyina ebyokwewozaako ndiba nkuba emigo gy'okufuluma mu preps ng'obudde tebunnatuuka kumbe ngenda ku gate kusisinkana boyfriend yazze okitegeera tannaba nakufuuka just ampise bampa emiggo gya kufuluma okuva olwo nalayira baali bagema lwegezeza I don't know Ntuda sente sigama nti zaali sente. Me I used to have my small money and I used to be this girl ali very nalimbaliri nankekkereza songa z'okukekkereza ng'oli serious. Abawala bagala gwa mukawaate saagala ku bintu byakulabika. Abawala abamu naye ndowooza ekyandeetingisa ndowooza munaye bimanyi society boyfriend waliwa sawa zinaali sigama nti twalinga twegatta sawa zino boyfriend waliwa owa manyi manyi ne gyali tegana naye ate njogere naye ekikati munonyi tuli mu nsi za njawulo munonyeeko ate munoonyeza eki omubuuzeeko yeah ate nawe Fiona ndeka kati munoonye nti munoonyeza ki ye lwaki tannoonya nze kwanga aliyo nga naye yeebuuza lwaki tomunoonya ffenna tubeerewo mwego gonda kati ati nina kati nina omuntu aliwo ali serious sa ate kunoonya oli byatwasoma byali byadda bannange abawala badeetinga naye jasi kyemwebazaako nti bambi teyanneemakulirako yali akwagala ebya serious nze brother wange ali 20 years yali mutitizi omanyi my brother is 20 years
nali wale badeko n'omuntu naye ngo omwekengera nawe omutya otyo omukola kenzo bikuwa omanya wejiwunya lijawunya nnyo. Kati that was me. Mali wa planned kid. Si plan dia search naye nga abasomesa bonna bakulika amaaso gali bwega kati mess up with such a person. So nze nkimanyi nti ekyondoze kyantaasa. Abaana abawala nze neebuuza ate ekina abaana b'ennaku zino omwana w'emyaka 15 abeera yatandika dda okulya ebintu. Nze kyansukkako dda. Seba banonya tululaavu. Era nga abaana bagenda tandika basa ku family planning. Ayimba buno buyimba bakyuze ni Beka abasajja mwagala ki? Nagenda vam primary nga simanyi na botandika Nze natandika ebintu bya ebyo ebintu nga ndi mu bufumbo sijja kulimba. Ntandika ndi saturation. At least omuntu. Naye era nga waliwo abaana be nali ndaba nga twenkana emyaka nga baadadde ebintu. Nga twenkana emyaka. Kisinzira abawala bamu balina akasagazi oba bwe mbankayita. Sikasagazi. Zingina abawala bwe twali twenkana nga waliwo omuntu gwe introducing into something nga bukyali ye nalowooza it's what to do kyekiriwo kyekyokukola. Nga baana gamba Fiona bwikanako olina oli emmere naye ng'obadde togiyanga wooli. Oba nti n'ogenda let's say bwe mubadde ne muyina amaka ge wagezemu gewammwe mubadde temuli asapa nga mulya lunch. Nga yoke. Tolina mutono toli musiiwuufu. N'ogenda makamala nga balya lunch breakfast supper kisala budde. Nga bakitwala so serious. So serious. Miruzi zonna mukaaga simanyi. Nezo makati. Breakfast, lunch, kisala budde, supper. Fruits, evening tea and kisala budde. Ne supper. Fruits awo ne zisoma. Naye nga gwe wali ewamwe nga temubirya because temulina ssente. Naye nga si bye mukola ki? So some kids are like that because agenze wantu nga kye bakola. Naye n'akikola. Kozi kati nange buuza nali nze ntunga biki. Musiniya wano twagenda. Osiru just wakwetanya bana esema kula makula nnyo. Wa mukwano gwange. Ngamu yekka. Twa boyfriend wange. Obambe boyfriend amukwano gwange. Nga musiniya wano nno. Jawoga abaana abamu baali nga basita. Kali na boyfriend twali sema fena nga mukisadi yomwana nga kyali wange nnyo. Era kula no sanga yali wa town simanyi jali sawa zino naye munnange nyongera okutegeeza twagenda okulaba boyfriend ngomanyi kitutute ki kuleta ovacado na miyembe tutuukayo tusanzeyo omusajja omu boyfriend yekka waayitedda tumulwanula emiyembe ne wajja omusajja owokubiri villagement gwe tutamanyi waayitedda dakiika 3 ne wajja omusajja omulala baweze bana. Kati tuli wabweru tufe tukuba miyembe tugenda okugira nga batugamba tuyingire munda twagamba no wano giwunye nero za ovakado twazirekawo twasira ovakado zaffe ne tudduka mpaka wa kusomero ne security esomero ematalinga ife twali tunaabira wabweru tegeti biza aliko basukali nayo bwanira abana batolokanga ati singa kuliko wa olaba owe kuma weka fe kwaite kuli naye mwalimu abagendanga buli weekend nga bendo babwira kati fe twatolokanga tetuganya bili nyizo wana ina mu bintu byokwagala naye naye you control boyfriend ali wakisulo wo yali wadde yali indoors naye yali afulumanga nanga asobola oku influencing naye nali kali nali nnyo akaana kali nga nswala nga banandaba batya manga n'amanya atya anti kati si buli omuntu aswala n'okuswala tokyera nti kuli compulsory oli wadde mba okuswala oba okubireka ngamba mama wange taata wange anawulira nti bankute nti ntolosi mbadde ndagawa ati kati wali wataswala mbadde nno nebweru nti waliwo ataswala maziga kunyanga yagalesi mama nti waliwo abataswala naffe kati olaba ffe twatolokeranga awo musiniya wano zasomesa bange bagenda na kukyewuunya okuba nti na dating because they didn't even expect it. Olaba ife olwo musiniya wano twatoloka kituufu naye musiniya wano twatoloka kituufu naye nyina we natuuka ne ŋŋamba naye kati taata bwajja nga siri ku ssomero
ebyo bye byanzira maama wajjaga siri ku ssomero byonna n'embigata n'embigatulula oddayo n'obaleka gye waba gyomwalaze my dear nensala kasufe nga fe abawerekera abagenda mu Serena fe ne tuleeta engoye zaabwe ze babaddemu ekiro ssaawa nga 10 ne bakuba amasimu ne tuzizzaayo ne security y'essomero ematalinga lindako nga mufulumanga abafuluma ennyumba yammwe twanabiranga wabweru wali olekawo baketi n'ogenda mu bibyo nodda novayo ne baketi nga olowooza ova kunaaba maama bwe twagenda okwanulawo vakedo nga giwunye twali twaleseyo baketi zaffe sateeri oba eri obekako akagoye balowooza ova kunaaba oba ova kwozangu ekube munda mulimu byovakedo emiyembe muva ku bino n'outside ne security y'essomero ematalinga nnyo however much abaana batoloka mu ssomero naye ate security yaayo naye ekola nnyo waliwo amasomero nga temulina security kubuulira abaana bamu bakisusa sebo ne mujjamu n'embuto ne bajjamu embuto naye kyonna kyonna kyekiri kidda gye bali olubuto ojja lujja mu kituufu naye emiwunyo giddira ggwe ate n'abaana abalala abawala batya okubayita batya okugamba nti no baazaalira ku lujja mutusonyiwemuko kati nga bwe bagamba nti okyukakyuka nga mbeera ya budde obudde bwekyanze leero webuteera bwekyanga kyobolanga tuva mu kifo kimu ne tudda mu kirala lwa nsonga environment weather ekyukakyuka naye katusuubire nti wano tugezezzaako tulina ne twakomye ne Madam Fiona ng'okyannyonnyola nti okutwaliza wamu security n'ebyantu bye batolokatoka naye nze ndowooza kubuulirira mwana olaba abaana baneeno kubuulirira mwana effects ebizibu ebiri mu kiki kyakola olaba ekitonde ekikazi n'ekiwala bw'aba alina kyayagala tewakisobola mugamba naye woomugamba n'omulagako ne woomugamba fenga twawuliriza nze ngamba abantu tebaba tebamanyi kiva mu kikyebakola ajjamu embuto buli kaseera naye nga namugamba okumugamba yalozezza ku bizibu ebiri ati namusomesa alabyeko kubazijjeemu ne banoonya nti wala nalaba kubafunye ebirwadde lwakujjamu byonna nabimusomesa nemuga ne oba tobalabangako nze nzize mbalaba too much of anything is always bad okujjamu olubuto itamusinga ekisooka ekiri risiki eri obulamu bwo ate era ekiri dangerous eri obulamu bwo naye bali engeri gye bajjamu ate namwe abasajja abannange lwaki mwebaka ku baana b'essomero ye feelings muzijjawa bali abaana baba Fiona ekinjawula wano kwolina Hide yali asoma nviiri na myaka eginamba but physical appearance eyolina Hide waluti yali ya muntu mukulu nosinga kati nali munene kabina kakomeeri ng'olabira ddala omwana okitegeera and for them wezira kola ng'oli muwanvu oli munene samwe ate omunyumiza ebyo ate abaana bakato bamanyi bayimbulukuka omwana abeera n'emyaka 12 abazadde era tuyiga okutula n'abaana baffe so it's not about azin kale agenda okikola ate ekizibu kye tuyina the problem we have we people oba we parents and even the society kubikirirako babeera nnyo ku mwana omuwala ne beerabira nti n'omulenzi abeera ne effects kituufu omulenzi omuzo mutamutandikirawo nga bwati nga baby my daughter is 7 years naye tula ne mubuulira nga mami tukiriza musajja kukola tewali muntu akkirizibwa kulaba susuwa okujjako nze mami wo okitegeera era susuwa aba akuluma nze golina ogamba nze katolina gamba muntu mulala ovuwe kino omulenzi mugamba okitegeera dadi tewali muntu alina kwata kususuwa okujjako nze mami wo okitegeera naye abaana b'ennaku zino oba abawala b'ennaku zino n'abazadde abamu tebafaayo kugambako baana baabwe. My daughter told me some time back banyumiza kati kankubuulire abaana batandika ebyekisiru nga bakyali bato abamu abaana ate ekirala basirika okimanyi tina abaana babeera n'ebyama. My daughter is 7 years, my son is 5 years naye balina ebyama
mbuuza batya bawummula dda naye nali ndi awo nga banga mami tukunyumize juzi mu December mami tukunyumize ka story konze togenda nyiga konze nenda sigenda nyiga nga lwaki nyiga nga ate sikimanyi these kids know nti kino mwekyogenda mami asobola onyiga kuba kibi mami togenda nyiga konze nenda sigenda nyiga nangamba bakwata guni ne guni nga bali mutwe bakola bya kisiru naye ngumanya abana bwe benkana be bakwata omwali mu middle class mali mu top class ne babuuza nga bakola bya kisiru kinene fula fala esiru bye biriwa biki umwana atandika okungamba ne banterawo ka story nga bwe kaali era baticha ne babakwata ne babakuba kibooko era baticha ne bagamba nti tetulina laba firimu tulina laba katuuni okitegeera so omwana asobola okuliramu e society nga bazadde nammwe mwesuddeyo gwa nagamba mukola ebintu bye nga abaana balaba omwana n'akula ng'akiraba omwana akula alaba mama ne taata beekuba kiisa kuzaala aba mu bikola so nga omwana tafaayo omwana manyi kintu kya bulijjo era abazadde abamu mulina ebintu byemukola omwana ne kimukuliramu okuva paka nga muto n'akula ate n'akirabako nafe mu society ng'era bakikola so nekireetera omwana okula nga ebyo ebintu abiraba ng'ekintu kya bulijjo nayagala n'okugezesa nze someone was calling my daughter ali 7 years as I have told you abadde mu top class ageze mu P1 naye omwana yajja nangamba mami nze bino mbikooye ko nze ki okimanyi kino gundi mami abeera nkwatako nga ngamba kina mu beautiful ne mugamba ali mu kirasi ng'omwana mugamba ebintu ebyo ali mu middle class ng'oli ali mu top abana sugar mami naye lwakuba omanyi wekyava omwana yatandika osoma nga mukulu ate n'ekirala society gyabeeramu kati njagala ombulire omwana presence yajja nabingamba nangamba mami okimanyi gundi yaze n'angamba kino na kino ate mami nabiŋŋamba nnyo nagamba agenda nakumpasa okitegeera brother we nangamba okitegeera brother we najja nangamba ye mami nange bwati bwe yangamba nti agenda kuwasa sister wange konzi bawasa bati kati ko okuwasa ku yali ategeeza si kwa bufumbo action movie kuba omulenzi yennyini yangamba agenda kukola bwati nandaga bukya bwagenda kukola era amuteeringi nti my son nze kintu kye nalabye omwana asobola otula naye n'omubuuza ebibuuzo ebintu nakugamba ebintu by'otamusuubiramu okitegeera so njagala okubamu akafaananyi kati oyo omwana omulenzi wajja alaga kuba nalawezibwa ogenda ku ssomero ndoope mami we yali veyoke mami yali veyoke wizit ng'alaba it's okay by'abaana bato kati njagala ombulire presence singa mba soogera naye nga mama nti mbeere open nnyo gy'alanyumize kitegeeza va ku kyomugamba nti kibi kitegeeza swano kikola okitegeera bwana mugamba yagambako kino yagambako kiriya nembako ebintu byemukemaakema nengamba nedda mami teyabiŋŋamba kitegeeza omwana oyo bakwatidde abaana mu toilets nga bwana buto bakutta abaana nga bakola ebintu ebyo nga bato abaana bato bategeera weebuuze mu bifo byonna era bagenda mutoilera oba tebamanyi kyebakola lwaki tebakikolera mu kilaasi so kati olaba omwana oyo omwana akula ali bw'atyo ng'alaba itsoke tafunye amubuulirira wano eno abazadde amu tuli bakambwe tafunye amubuulirira abazadde amu tuli bulala nti you are praying so much omwana wafuna kyonna kyayagala notekako neka n'akagambo kyonna kyoyagala oba olina okifuna kitegeeza bw'alikula n'alaba nahiya ng'alina iphone ng'ate gwe mami we tosobola badaddiwe tosobola kwafondinga sente za iphone kitegeeza agenda funa agenda ogimuwa of which ng'agenda akola ki ate nolaba agenda mukola ebyo ebintu actually sina sente ze zibaleetera ebyo bino bintu byamukwata mutwalako autu bamutoloseza ku ssomero bamuvuze mu mmotoka kituufu naye mulage nti no kati ojja omwana ava wansi ng'omusomesa nze sijja kulima nti sola gamba omwana wange nti no bebi
baby this is okay. No, nothing is okay. Njamugamba nti no the moment you fe twakula nze nakula matata nga agamba bw'olijjamu empale nga togenda kufuka tebinkwatako. Bwatyo the statement yakolanga bw'olijjamu empale nga togenda kufuka tebinkwatako. Era nze ne bwe nafumbirwa twamala ebbanga nga tetubikolanga nga taata yaŋŋamba. Okitegeera nti bwe ndijjamu empale nga sige era kituufu nali neebaka naye nga nsula naye mu buliri bwe bumu naye nga nsula nnyambadde. Okitegeera Katono okaba ngamba nti bwe ndijjamu empale nga sigenda kufuka miwunyo. Namugamba nga taata teyabiŋŋamba. Bambi. Okitegeera era twamala ebbanga it was very kwali kunkonvisinga kinene ate nga babiteddemu ne taata nga taata we yagambye bw'ati n'aŋŋamba bw'ati era yanimba okumala ebbanga. Nno nabadde ne taata wo n'aŋŋamba kino. Okitegeera nabadde ne taata wo n'aŋŋamba bw'ati taata wo yaŋŋambye bwe bati taata wo yaŋŋambye bwe bati fe bw'obeera mu gwetokirizibwa kwogera ku ssimu but yalina okunkonvinsinga nnyo okunkakasa nti no taata yabyogedde. Sokodeko emabega bw'obeera mugole tokola ki? Tobeera ku ssimu. Bwa tribe ki ekyo? Banyarwanda bw'obeera mugole ng'oli mu kisenge tokwata ssimu. Mu kisenge ki? Ng'oli mu makaago mu bedroom? Mu makaago ng'okyali mugole tokwata ssimu. Runs for how long? Spends 3 months, 4 months. Waliwo n'omusobola osanga oba oli awo obbaawo talina bulungi ssente 6 months. It depends the way. Kakati nga sisobola kukwata simu kwogera nawaka. Kitalo. Okitegeera kati nga mama waffe ge yatugamba mama wange ali so rude. Yali yatuteekako nnyo olukomera to the extent ne bw'oba ogenda kwoza ngoye oyolereza waka ate nga balala bagenze ku luzzi. Ne bw'oba ogenze ku luzzi ng'agenda kale ng'ali so bitter. Kati kusaawa zino no bw'osobola okiraba n'ogamba she was protecting me from doing this. Naye abazadde amu temuli protective eri abaana bammwe. Mukireka bule essaawo omwana oba akoze ekyo omwana omuwala osobola osanga omwana omuwala ssaawa mukaaga essaawa 4 ez'ekiro omwana kiva wansi omukkiriza ozannya n'abalenzi nga tayambadde engoye omukkiriza okunama nga bebi akuze akunama akuze tabirabawo so n'agenda okula ng'alaba kintu kya bulijjo. Ne bwatuuka mu secondary omulenzi n'amugamba munange kubanga ava wansi ng'olwedde abaana bakimugamba gamba dda basoma nabo. Tomuwadde protection era tomuwadde guide tomugayidinze tomubuuliridde nekimuveeramu okukola ki okwebaka n'abasajja ate n'afuna olubuto. Ate bw'afuna olubuto nga tagenda kujja gy'oli kubanga era oli mukambwe. Akakanira muhanga naye bannaye ani yaleeta n'omwana aleeta amagezi gahanga abajjemu nnyingi bane ku ekyo obuvumu cupa nze bana n'engeri gy'enkyo nze olaba nnina abaana babiri teesaawa kulima tino manyi bwe bifaanana simanyi bute bwe kibeera everything manda bakiri too much. Okitegeera nze ntyo omusaayi kati imagine nga nze yeereetedde omusaayi ogw'okutonnya. Ab'amasomero security mugyongeremu bambi. Abaana bamwe mubabuulirira amasomero mubaleke. N'abazadde kubanga ne security yennyini gy'oyita basukali bennyini babawa enguzi. Kituufu naye mubulire abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mane mubulidde nnyo abawala naye abalenzi temubagambye mubavuddeko. Omulenzi temugambye nti n'ofunisa omwana w'abandi olubuto ne giwunya. Nze I always say my brother ti byonna bikole naye toleeta wano olubuto lwa mwana wo. Ne mugamba ye bannange lwaki oba okola ebintu ebyo ng'okimanyi okitegeera ane nawe siisi erererere okitegeera. So abazadde abamu beesuddeyo gwa Nagamba omulenzi olufuna olubuto omwana olufuna olubuto n'agamba ku mulenzi ng'amugamba nfe waffe tetuzaala January tuzaala mu Feb. Omuwala naye n'agamba katogamba mama wange nti ndi lubuto. Abaana babyogera naawe bulijjo. Kozi nakwebakako lwakumeka lwakusatu ku lwokusatu tetuzaala. Abaana babyogeranga bulijjo nti era obawulira nga babyogera. Naye abawala manayemu abawala tebabana omuwala watuukira okugjamu empale ye. Watuukira okugjamu empale
si gwe guba gusoose. Ate we guba gwe gusoose. Si gwe guba gusoose. Baba bazze bagimujjamu naye nga tebakikola. Si gwe guba naawe tulekeemu ate naawe. Nahiya kyanjawulo omuntu okujja n'atukira ku direct point ku action movie. N'omuntu okujja n'asooka kusomera script awo. Kati bagenda omusomera script nga bambi okugenda mu action movie nga script yagikutadda ng'alinza action movie. Kyogamba. Kyeŋŋamba nti ogenda kujja omwana ajja kujja oba omulenzi ajja kujja gy'ali. Asooka mutandikira ku mutwe mpaka ku bigere. Oli beautiful. Enenenenene. Erererere. Leero akwate wano ekyakwate wali luli akwate watalina kyagenda kwa jjukira omuntu alina feelings alina hormones. Kati agenda otuuka ogenda ku action movie nga n'omwana ayagala bagende mu action movie. Kubanga bodde omubiri gwe yamu access. Bagucyankalanyiza. Kakati abaana mubayigirize tokkiriza muntu yenna kukwata nze omwana ngenda mugamba baby tewe omuntu alina kukwata ku bbeere oba kususa okujjako mami. Ne wa brother we ne baba bazannya katonotono miwunyo. Bayinza okuzanya accident alinamukuba bwati ku bbeere miwunyo. Okitegeera? Ate balowera kuzinya balina ensonyi. Bennaku zino bokka. Abaana abazadde omwana alina ku nsonyi kirungi. Abazadde mu twesuulidde obwanagamba kigambo kyenzibwalira obwanagamba to the extent nti oleka omwana wo n'atambula mu society ng'ayambadde bayika. What do you expect? Bagenda muweeweeta batuuka omukolako action movie ng'omwana yagiraagira dda naye nga gwe tomanyi. Anti byakola bya kikulu singa emyaka. Kati bino mubituniriza nnyo bano biva wansi kiva wansi. Tekijja mu secondary wokka. Kiva wansi ng'omwana muto akuze bamutogattoga akuze bamukola buli kimu tobitegedde tomubuuliridde then n'agenda otuuka eyo waggulu ng'agenda mu action movie. Ate akimanyi wenfuna olubuto wakabangoba. Miwunyo. Anti abasecondary batandikira okugambira wofunira olubuto todda. Ofunira obuto nkuzaayo. Omwana wo mugambe nti nawulirako omuzadde yagamba omwana we nga kimanyi tasobola mugaana kukola sekisi ng'ayagadde. Naye yamugamba ebigambo bino bw'obanga okola ebintu byo kwegere tondeteranga lubuto. N'abalenzi n'abagamba bwe mukola ebintu byo temundeeteranga baana nga temutuusizza. Era n'abalaga ddi lwe batuusizza na ddi lwe tebanatuusizza n'abasomesa ti bw'oba owulira weetengeredde you can provide for your kid ne bw'ozaala 10 sikulinaako buzibu. Naye n'abagamba bw'oba owulira tonnayimirira my dear bw'ofuna olubuto lwo sikulaba waka. So abaana balyanga bye balya ne bagenda mu pate buli kimu ne bakikola naye nga bakimanyi nti ewaka teri kutwala olubuto teri kutwalayo mwana. That means he or she can protect herself. Era abo bennyini be bazijja namu ne hanga. Be bazijja mu kituufu. Naye kati mbuuza omwana abaana bano eno kale mbuuzabuuza naye gwe yali mu secondary ng'odeetinga. Mwamunyumya biki? Ate nolowooza wabaawo. Muba ne future. Muba kati kankubuulire. Biba webiti. Let's say Ogamba he's your boyfriend, Agamba you're the girlfriend. Of course you meet at Ogena classroom oba muri somewhere kati for us our school had a flat. Kati nga mugenda ne mutula mumbozi kale let's say ate bisile bisingo jasanga mumbozi ze mulimu nga abatudde nga couple nga babiri basatu. Ne munyumya olumu you meet at one point nemwe wahaga nomugamba how are you walide lunch tewalide omutumesa yankoze bwati tinabakola waka nafunira kubakolera ku waka awo nafunira obwana basinya wana obuchaliwo so kopera ku waka waba muwala nakuwengoyezo olumu nogenda nozikola ki let's say I used to be this kind ngaze sibikola ebyo sikugololera sikuwoleza naye nga once in a while kala so kwegayirira
Naga nsanya waffe tayita ate ina pass. ng'owulira ovimba Tewazimbanga nnyo. boyfriend. Tewavimba. Ate nno nze ekyewuunyisa nalina emikwano emyezi mingi. Kyova olaba era datinga nnyo ate saabeera nnyo n'abavubuka bangi mu dating ono enkyambire eno enkyambire eno. When nasalangawo ku dating ono, it would be after time. Ate ng'onkonvinsinze nnyo. Ate era nga birimu obukwakkulizo. Ogenda ku nemma kulirako saagala miwunyo. Ekyo ng'okivuddeko nga ate by the way ekyobusiru nange nalina obugezigezi. Lyali lugenze ddi nga nsobola ogololera bakyali bange abalenzi mikwano gyange emyezi nga nsobola ogigololera naye gwe boyfriend saagala anti nayinanga pass tuke ebya school time nga mugenda ne flat aya ne flaska biki kati nga batono balina pass ate nze pass manje erina nalina makwegayirira ngololerako biki naye nga baneza abo bambuuliranga abamu bagamba nga oyogola bannakwana naye baasibye betting mwavangamu mweyagamba nga baasibyenga betting era wokolera ensobi n'oyo jaba owedde kyo kyanjagaza ennyo okubeera nga n'emikwano emirenzi bakugamba buli kimu bakubuulira era nze ensonga lwaki ndowooza okubeera so exposed mu basajja n'okuba nga oyogera nabo nga mikwano gyo kyanyamba okuba nga neekuuma kwanza saayagala nga kubeera musiru kulabikanga musiru omuntu kulaga nti he has won kati nga sobeerawo olumu notuuka n'ogamba ye tudeetingira ki n'obita n'obivaako cause it wasn't for money nti akuwa ssente nedda abaana be bagamba tubeebazza aba boyfriend baffe aba high school ne ba girlfriend abaatwagala nga tetulina makeup tetulina wig tetulina ssente. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much for viewing our content. Mwebale nnyo byonna subscription, liking. Anyway, abatannaba musubscribing. Naye mwebale nnyo kubanga ndaba nga tudevelopinga zeeyongerako numbers. Thank you so much. Naye nga abaana abawala bannange nga tonna balowooza ku muntu yenna mulala mama ona tata osooka weerumirire because it comes back to you. Bidda gy'oli. Wona alugyamu n'ebisoba gogenda ovunda n'abaana. Wona alugyamu n'ebigaana oba n'ebibanga biluvuddemu n'owona kwolwo oguddako togenda zaala mwana mulala. Ate abazadde I'm seeing women on internet crying for kids. Ate abazadde abaana mubagambe. And parents tell your kids the truth on nti olubuto tebalugyamu asise omwana era abazzukulu naye nga mugambe byalaali muve mwowooza omwana answala amaaso ge n'ebirala. Tell them the truth. Mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde namba Joanna Hill ne Madam Fiona. Thank you so much. Follow and like for more. Bye. Thank you.